butereevu twolekedde eggwanga erya Democratic Republic of Congo wakati w'emmundu okubeera nga eseka abayeekera ba M23 bwe batyo bafunze ekyonga era munnange okukakkana nga Bukavu emu ku ttawuni ez'amaanyi mu buvanjuba bw'eggwanga erya Congo abayeekera ba M23 munnange bwe batyo bataka mu yo ate era munnange aba M23 baagala Kinshasa ekolweko oba evumirirwe olwo ne Tshisekedi ave mu buyinza olw'ebikolobero byekoze ku bannansi ba Congo. Ebbaluwa ewandiikiddwa munnange nga baagala gavumenti eya Congo bwetyo erekulire ereke bannansi beetaaye. Ate ekibuga Goma bagamba nti emirimu girandise okubeera nga gidda mu nteeko. Tshisekedi bw'atyo ku Valentine era yagikwasaganyiza bulungi n'omwagalwa we ne kivumirirwa ate nga bw'agezaako okubeera nga agenda mu International Criminal Court okuba nga ateekayo ensonga nga awaabira eggwanga erya Rwanda okubeera nti nno bwe lityo lyereefunyiridde ku kubeera nga liwagira abayeekera ba M23 abagezaako okubeera nga bamwamulako gavumenti n'okuwamba eggwanga erya Congo. Munnange Bukavu mu DRC abayeekera ba M23 bamaze okubeera nga bawamba ekibuga ekyo era olunaku olwokutaano akawungeezi bwe batyo babadde bataka era kino munnange ne kirabika nga kikyusizza ate buli kimu mu Eastern DRC. Munnange abayeekera ba M23 essaawa eno we twogerera bayingirira ekibuga Bukavu era okusinziira ku bantu abali saidizi eyo bagamba nti tewali kubuusabuusa kwonna bamaze okubeera nga bayingira ekibuga era bakiyingidde essaawa zaabadde 10 ez'olweggulo olunaku olwokutaano era munnange nti bano basisinkanyewokko ku resistance entonotono okulwanagana okutonotono amagye ga Burundi gagezezzaako nnyo ate nga go amagye g'e Congo bwe gatyo munnange nga bulijjo nga bwe gawanika nga bwe gadduka ekyaleetedde munnange ne amagye g'e Burundi okubeera nga galemererwa. Kakati olwo okusinziira ku nsonga eziri saidizi eyo bagamba nti Bukavu ekibuga kino ekiri mu maserengeta ga Kivu bagamba nti wetwogerera kumpi kyonna kyamaze okubeera nga kisalwako era nga munnange kitegeeza nti embeera erabika yeeyongedde okubeera nga esajjukira ddala bwe kijja ku bayeekera ba M23 bano seriousness gye balaze ku nsonga y'okubeera nga bongera okuwamba ebitundu ebiwerako mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati olwo munnange bwe batyo bamaze okubeera nga balangirira nti bawambye dda M23 era bwetyo munnange nga eyongera okubeera nga etwala ebibuga ebirala batunuulira kati biddako. Bino bigenze okubaawo muganda wange nga Bukavu Airport nayo bagisazeeko dda era nga eno jjukira nti yemu ku supply routes ez'amaanyi saidizi eyo kitegeeza era nti kati buli kimu ekiyingira awo okuleka mpozi kumaze kwogerezeganya n'abayeekera okuyitawo ku airport. Olwo Bukavu egwa mu mikono gy'abayeekera ba M23 ate eno olukiiko lwa African Union Summit lugenda maaso mu kibuga Addis Ababa era nga ensonga ezabadde ku mwanjo y'emu ku ezo yeya Democratic Republic of Congo n'abayeekera ba M23. Munnange Tshisekedi jjukira nti ye ali Germany olwo era kigambibwa okuba nti olugendo lwe lyabaddeko trip ye wali mu kibuga Munich yalusazizaamu n'adduka jambu okuddayo Kinshasa okubeera nga munnange ate atereeza embeera nga amaze okitegeera nti ebintu munnange bwe bityo byekanamye newankubadde nga wabaddewo ceasefire agreement
yatuukiddwako wakati wa SADC ne East African Community. Abakulembeze baayo babadde bakkaanyiza naye nga ate munnange eri abayeekera bo bakyeyongera okubeera nga babeera offensive era nga bongera okuba nga bo munnange bawamba ebitundu ebiwerako era munnange nga Bukavu emaze okubeera nga ebadda mu control. M23 kitegeeza nti eyongedde okubeera nga enafuya amagye aga FARDC mu kitundu kino gye bamaze okubeera nga bawamba era nga kirabika munnange Kinshasa emaze okubeera nga etegeera nti erina okwepositioninga obulungi ennyo kubanga kitegeeza bano bafunze ekyo nga baagala kupushinga deeper. Kati abayeekera bano essaawa eno balaga nti tebaagala Bukavu yokka era baagala okubeera nga n'ebintu ebirala infrastructure endala omuli airport, enguudo ez'amaanyi okukosa ne supply routes nti oba amakubo omuyita ebyamaguzi byonna babyagala. Tewali munnange muzannyo yadde n'akamu. Kakati next move yaabwe tetunaa kubeera nga tugitegeera naye nga Bukavu emaze okubeera nga munnange ebadda mu 5 kitegeeza nti bamaze dda okubeera nga ekitundu kino kirabika bakigonza nti be basingamu kati amaanyi okusinga gavumenti eya Democratic Republic of Congo. Kakati munnange wakyaliwo obunkenke bw'amaanyi ennyo naddala eri abatuuze mu kitundu ekyo nga abayeekera bamaze okubeera nga bayingira era bangi nnyo 10,000 basazeewo okubeera nga bakyamuka ate abalala nga basazeewo okubeera nga bafuna obubudamu mu bitundu ebyetoolodde naye nga waliwo ate munnange abalala nga bo tebalinaako buddukiro bali trapped mu kibuga mu makkati era nga emmundu munnange bwetyo bweyongera okubeera nga eseka kawolawola nga M23 begezaako okubeera nga emalawo empulunguse ez'amagye aga Democratic Republic of Congo. Kakati era munnange mu mbeera efaanaganako bwetyo mu bufu bwe bumu M23 bano banenya gavumenti ya DRC okubeera nti ekoze ebikolobero ku bantu bannansi ba Congo Bukavu era munnange bwe batyo ne bawa okulabula okulala omukulembeze wa M23 ono nga ye Bertrand Bisimwa bw'atyo agamba nti Democratic Republic of Congo government eno mbu egezezzaako nnyo kwegamba nti ekoze ebikolobero ku bannansi ebakakanyeko n'ebatta mu kibuga Bukavu n'ebitundu ebyetoolodde naye abatunuulizi bagamba nti obwo bukodyo bw'abayeekera tubumanyi bulungi nnyo era obwo bukodyo bukadde nnyo abayeekera bwe bakozesa okubeera nga bakola ebikolobero ku bannansi ne babatta ne bakola batya nga bambadde ebiseera ebisinga obungi ebyambalo by'amagye aga gavumenti gye baagala okubeera nga basuula. Kakati obwo bukodyo muganda wange nti abayeekera bano aba M23 bwe bakozesa naye bo okusinziira muneeko ku mukutu gwabwe ogwa X era omukutu gw'ono omukulu Bisimwa agamba nti Kinshasa mbu yaleeta amagye amagwira era nga gano gakoze ebikolobero bingi nnyo ku bannansi. Bagamba nti amagye g'e Burundi mbu gano era gakozesa obukodyo bwe bumu nga aga FARDC, FDLR ne Wazalendo bafighters bwa Wazalendo nti bano bonna munnange bakkakkanye ku bannansi ne bakola ekigenyi era bagamba nti ebikolobero bye bakoze ku bannansi okusinziira ku bayeekera ba M23 katulo banenya amagye aga Democratic Republic of Congo naago agagezaako kubeera nga gabayambako omuli ag'e Burundi n'amalala. Bagamba nti okusinziira ku mukulu ono Bisimwa agamba nti abantu b'e Bukavu babonyebonye ebitagambika nti battiddwa abakyala babareepinze mbu waliyo okuluutinga kwa maanyi nnyo mbu n'ebintu bingi nnyo munnange ebireetera embeera ey'obuntu okubeera nga ekaluba ate munnange ewatali kuyambibwako
kakati era ayongerezako n'agamba nti gavumenti ya DRC mbu yaleeta emmundu zinnamuzisa long range artillery mbu neziteeka mu residential areas kati nga engumba bayita enguba wamu ne muhumba era nga emmundu zino zigendereddwamu kubeera nga zikuba mu Rwanda gye bayita ekyangugu ng'emmundu gye zaali zigenderedde okubeera nga zikuba kati move eno munnange bwetyo neereetawo okubeera nga kikolwa kino kyaleetawo okubeera nga eggwanga erya Rwanda litya nnyo essaawa yonna munnange lyalufuna obulumbaganyi okuva mu ggwanga erya Congo nti mu Goma gavumenti yali etaddeyo emmundu ez'amaanyi ennyo mu kibuga era mbu neewaana ba civilians emmundu kakati ate kyebuuzibwa nti baba ba civilians babakolako ebikolobero ate bano bye babawaana emmundu ekyongera okukakasa nti abanyiigira definitely balimba kati mbu ekyo mbu nekireetawo insecurity ey'amaanyi jjukira nti emmundu bazitaddeyo mu kibuga Goma okukosa n'okubeera nti ba locals babawadde emmundu nekivaako ne criminal gangs ez'amaanyi omuli ne gye bayita Forte Followers Group. Kakati state mu Goma nti ekyali awo embeera mu Goma ekyali awo era bakyagezaako kulikavaringa mbu okuva mu mbeera ezo ezaateekebwawo gavumenti eya Democratic Republic of Congo. Eyo nga tuvuddeyo muganda wange bwe tutyo twolekedde ebbaluwa era abayeekera bano still babadde batuze n'okubeera nga bawandiika ebbaluwa mwe baatadde buli kimu era nga bo bagamba nti twagala gavumenti eya Tshisekedi regimu ya Tshisekedi eveewo twagala ekomekkerezebwe M23 munnange bwe batyo mu bbaluwa gye bawandiise era ne bagiwa SADC wamu ne East African Community. Abayeekera bano aba M23 bwe batyo mu bbaluwa yaabwe gye bawandiise ne bagyolekeza eri South African Development Community SADC okukosa ne East African Community EAC nga bagamba nti baagala immediate action okusinziira munnange ku crisis eriwo mu Democratic Republic of Congo. Bano bagamba nga bayita Munanga Joberu M23 bwe batyo baraising concern ku deployment ey'amagye aga SADC mu Democratic Republic of Congo nga bagamba nti kino munnange kiba kimenya Mutual Defense Pact eya SADC. Bano era ebbaluwa gye bawandiise bongera okubeera nga bakikkaatiriza nti obukuubagano obuliwo mu ggwanga lino era Democratic Republic of Congo nti buno bwa byabufuzi eby'omunda era nga bagamba nti the Alliance Fleuve Congo oba mu Faransa ndowooza kiri mu Faransa AFC eno nga ezingiramu aba M23 bo bagamba nti kitegeeza nti okuggyawo obugulumbu obwo obuli wakati wa amagye ga Congo ne AFC alliance yaabwe eyo omuli n'aba M23 erina kumalwawo bo bennyini era nga tekirina kuyita mu magye oba mundu kuseka balina kutuula butuuzi ne bateesa. Kati AFC bo bagamba nti ebikolwa ebyokulwana kibalimu ekikolwa ekyokulwana kino bakitwalanga constitutional revolution so si rebellion era bagamba nti baagala Tshisekedi regimu ye ekomekkerezebwe era nga tebaagalawo nti oba addemu okuba okubeera ng'asambagala baagala just nti ate ebyobufuzi bw'ebyobukulembeze mu ggwanga erya Congo regimu ye eveewo bateekewo ekintu ekirala kyonna. Kati era aba M23 bongerezaako ne bagamba nti SADC mission
deployment mbu eno eyagenderwamu okubeera nga eteeka emirimu mu Democratic Republic of Congo nti AFC bo bagamba nti okuteekayo amagye ago ate era kyali kimenya oba kyali kityoboola principles eza Mutual Defence Pact, naddala embeera eya non-interference clauses oba tunula mu mbeera ya sovereignty and non-interference clauses. Bwe batunula mu buufu obwo kitegeeza nti amagye gano aga SADC gabeera tegasaanidde kubeerayo. Kakati era ebbaluwa egamba nti SADC okubeera nga yeenyigira mu katuubagiro kano nga ewagira gavumenti ya DRC bwe kityo munnange kimenyera ddala mateeka okusinziira ku ndagaano yaabwe. Munnange Tshisekedi nti bw'atyo yeegase ne militant groups endala nga FDLR nekyongera okubeera nga kiwaseninga situation, kitaddewo obunkenke obw'amaanyi kubanga nti kireetawo okukijjanya abantu ava mu community ey'abatuusi oba Tutsi community. AFC era egamba nti SADC amagye gano SADC troops nti galwanira wamu n'aga magye amalala kati nga FDLR nga bagamba nti ekikolwa ng'ekyo kisobola munnange okuleetawo embeera ey'okubeera nti abantu bayinza okugenda mu genocide kubanga jjukira nti kino kiba kicontributinga ku ethnic violence era nga bagamba nti kikyamu baali badde baamuka ensonga eyo ne bazivaamu zino eza DRC kubanga zino za munda bonga bo baagala mbu kukola nkyukakyuka oba bwegamba nti constitution eya DRC esobole okubeera ng'oba eteekebwamu ekitiibwa okusinga nti okuwamba obuwambi gavumenti si bwe kiri, wabula baagala ensonga yaabwe ya munda nti katugeze bo bannansi so si nga bwe balabwa essaawa eno tisi bannansi abatuusi abava e Rwanda nti bannansi ba Democratic Republic of Congo nti abantu tebasanye kuba nga bakirabanga abaagala okuwamba obuwambi. Kale bwe batyo aba AFC ne bakuba omulanga eri SADC wamu ne East African Community okubeera nga balekerawo okuwagira Tshisekedi ne gavumenti ye batuuke n'okubeera nga bamuteekako pressure okubeera nga alekeraawo okukozesa bamashinaries okuva mu nsi z'abazungu, bamashinaries abo baveeko, alekeraawo okubeera nga awa emmundu groups ez'abayekera eziri mu DRC kati nga eya FDLR, era balekerawo n'okubeera nga bawa ba civilians emmundu ate ba civilians era nga ate batagetinga ba ferosi ba Congolese. Kati bano era baagala n'enteeseganya zibeewo wakati wa DRC government wamu ne AFC okusobola okubeera nga baresolvinga ensonga eno batuuke ku nzikiriziganya. Goma ng'ekibuga olwedde bagamba nti obulamu bwanazidde okubeera nga budda mu nteeko era nga abakulembeze ba M23 side zeeyo bwe batyo bategeeza nti amasomero ne banka bwezizo za kuddamu bonnambiro okubeera nga zikola zazzeemu dda kubanga ennaku z'omwezi nga 10 bwe batyo bategeeza nti zigenda kuba zikomyewo okubeera nga zikola n'amasomero gabe nga gagguddewo. Kakati munnange bano mu kukakasa abatuuze mu kitundu ekyo abaliyo nti amasomero ne zibbanka za kuggalawo era nga kino munnange kitegeeza nti bamaze okubeera nga bateeka embeera mu nteeko ez'ekibuga kino abantu babe na kitono nnyo eky'okweraliikirira oba n'okuggwamu okweraliikirira ddala kubanga ekibuga kibali mu control. Kati obubaka bwe batadde ku mukutu gwabwe ku social media Bisimwa bw'atyo yadiikira yalinze nti amasomero mu Goma gagenda kuba gaggulawo era gagguddewo ku Mande mwezi ogwokubiri ennaku z'omwezi 12/25 era bw'atyo
nga bakukatiriza omugaso gw'okusoma era bw'atyo n'akubya omulanga eri abazadde bonna okubeera nga baddemu okubeera nga basindika abaana baabwe ku masomero. Yayongerezaako n'agamba nti ne financial institutions kati nga zibbanka zigenda kuddamu okubeera nga zikola, tewali kizigaano oba kizirubira kubeera nga ziddamu okubeera nga zikola okusinziira ku bisimwa. Agamba nti improved security conditions, ebyokwerinda nga bimaze okubeera nga biteekebwamu amaanyi mu kibuga kino Goma, kati munnange bizinensi zonna bwe zityo zisobola okubeera nga ziddamu okukola kinnawadda ebutali kutya kwonna. Era bw'atyo n'ayongera okuteeka confidence mu bantu nti basobola okukola obusuubuzi ewatali yadde abakuba ku mukono. Kakati munnange embeera eriwo eya security okukkiriza banka okubeera nga zikola, obulamu eGoma okubeera nga buimprovinze, abantu okubeera nga basobola okukola emirimu gyabwe ekinnawadda byonna ng'ayongera okubeera nga alyoka akakasa. Naye kati kino munnange kigenza okujja nga abayeekera ba M23 ate bwe batyo bongera okubeera nga bafunza ebitundu ebirala, ekyongera okulaga nti gye bawamba bwe batyo bateekayo security okusobola okulaga nti mu butuufu gavumenti bwetyo egendera ddala mu maaso. Kakati Goma obunkeke bukyali bw'amaanyi kubanga gavumenti ya Congo nayo ebeera nga bwegenda okuddamu okubeera nga ate erigayininga ekitundu ekyo ng'ekinunula. Kati bisiimwa newankubadde yakakasizza munnange abatuuze nti musobola okuddamu okukola emirimu gyammwe, naye embeera ekyali ya bunkenke nnyo era nga abantu bonna bwe batyo tebamanyi nnyo kituufu kiddako kubanga embeera ey'olutalo yo nzibu nnyo. Kakati munnange bwe tugendako ew'omukulu Tshisekedi munnange bw'atyo yabadde Andrew Mwenda eya leese emboozi eno era ebifaananyi yabisaasaanyizza nga alaga nti Tshisekedi yabadde ali Germany ku Valentine's Day nga ali mu kugaba bimuli eri mukyala we. Andrew Mwenda agamba so nga ate ensi ye munnange eri mu worsening crisis. Era Mwenda agamba nti ng'eggwanga lye bwetyo liri mu kutaagulwataagulwa, liri mu kuyuzibwayuzibwamu, ekibuga Bukavu aba M23 bwe batyo nga bakitwala, ate ne African Union Peace and Security Council nayo bwetyo eri Addis Ababa okubeera nga boogera ku situation eri mu Democratic Republic of Congo. President Felix Tshisekedi ye ali mu kucelebratinga Valentine's Day wali mu Germany. Mwenda bw'atyo yewandiise ku mukutu gwe ogwa X. Kale munnange bino byonna nga bigenda mu maaso, ebifaananyi byalabise nga Tshisekedi ali n'omwagalwa we First Lady Denise Nyakero Tshisekedi ku lunaku lwa Valentine, era nga munnange ba critics balanise dda okubeera nga bagamba nti mu kaseera kano ak'obunkenke ye kyalabyewo munnange kwe kubeera nga ate ali eyo ali mu kweraga mapenzi na mukyala we, ate ng'abalala bagamba nti munnange obulamu bwa kiseera muleke munnange, naye olunaku si ye yalutegeka ku lunaku luno, mumuleke. Naye munnange bino byonna nga bigenda mu maaso, President Tshisekedi teyasobodde kubeerayo mu African Union Summit era bw'atyo yagenze mu ggwanga erya Germany nga munnange guno gwe mundi ogusookedde ddala ensi ey'amawanga ag'e Bulaaya okubeera nga eproposinga sanctions, okubeera nga ekiteeso nti envumbo ziteekebwe ku ggwanga erya Rwanda, kigambibwa okuba nti munnange ewagira abayeekera ba M23 era bwetyo nga eyagala embeera egendere ddala mu maaso kubanga munnange kino bo bakiraba nga tekikkirizika. Kale bw'atyo Tshisekedi mu International Criminal Court nga ayagala Karim Khan apresentinge omusango gwe era nga bavunaana Rwanda ku nsonga eyo ey'okuwagira abayeekera ba M23.
tunayongera okubeera nga tubitegeera muganda wange katukome awo essaawa eno kubanga munnange ebyeno byafuuse dda namulanda nga amabeere g'embwa.